Kakati akatambi kolabaako boyfriend yayise girlfriend we ewaka mukyalireko. Ababiri bano babadde beeyagala naye ng'omuwala tatuukangako ko wa boyfriend gy'asula. Be bano ba boyfriend abakyayiiya abakyatandika obulamu. Musajja wattu asula mu kasingo luumu, yateeka ekitanda kye wali eri yize y'entebe bwe buliri. Kati kwegamba bw'akyaza bulungi nnyo n'afuna omugenyi. Omugenyi ogenda okutuuka nga tewali kyakwekwasa. Watosobola kugamba nti kantule wano wansi. Olina kutuula wali eri ku ki? Wali eri ku lufula. Omuwala ono olutuuse mu nnyumba ya boyfriend we nikimuggwako. Mu butuufu nga ekiri munda tekiweesa n'apetite. Bambi musajja wattu abadde yafumbye empengerize oba amawogola, bagayita mpengeri mawogola. Abaali babiriddeko bafumba kasooli ow'amawogola ne bamutabikamu ebijanjaalo. Kati ssebo loodi bye yabadde yalidde nga bye yafumbye ekyemisana. Nga wakyaliza girlfriend w'ono era byagenda okumuwaako. Era munnange zibadde teziri busa ng'omuwala atuuka. Wabula omuwala w'atuuse kimubuuseeko ng'atuuse mu ki? Ng'atuuse mu nnyumba. Musajja wattu abeze ekyokulya n'ateera omuwala ku ssowaani ziri eza pulasitiika. N'amugamba atofaayo, empengeri zino eziba nga zinaakunyola olubuto nakutegekedde wano n'eminwe gy'amenvu ebiri gy'ogenda okulya. Gamba olubuto lusobole okuba nti lukola ki? Lugonda. Empengeri zino amawogola gano galeme kukola ki? Kukuddukanya. Omuwala nga babimuwa abitadde buteesa eri bbali nga tabirabangako tabiryangako. Kumbe bwe bulamu boyfriend we bwe badde atambuliramu. Musajja wattu abadde yaguzeyo kayogati. Kayogati ako nga yakanyweddeko. Omuwala n'agamba owange mpali kali kayogati ze kemba nnywa. Omuwala ssebo n'akwata kayogati kanywedde. Olukutte kayogati k'omulenzi ate omuwala tadduse buddusi mu nnyumba. Musajja wattu agenze okwagala okukola ki? Omumukwatakwatako ati omuwala n'adduka. Diiru n'emaliriza ng'egudde butaka. Musajja wattu abadde yeesunze agenda ku receiving omugenyi we. Oba okitegeera basanyuke, oba okitegeera naye munnange omuwala amaliriza adduse. Kati abaali babaddeko ne ba boyfriend bamwe mu mbeera bweti, mu comment section mutubuulire kiki kyojjukira ku boyfriend wo mu ebyo ebiseera. Oyinza okuba nga gwe walina okugamba nga teyali bulungi nga yali atandika butandisi kweyiiya. Ate ebiseera ebisinga abawala batera okugumira embeera bweti. Abawala batera okugumira embeera bweti, abeera n'omuvubuka naye nga naawe olabira ddala. Ne ku mukeeka nga bamanyi okusulako. Nze nkubuulira. Mpe ndowooza mu comment section gwe kikyo kyali kitya? Kyali kitya ekikyo? Video yiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kaakati boyfriend aleese girlfriend we ewaka. Wabula omuwala w'atuuse kimubuuseeko ndowooza nga kyasuubira ate si kyasanze. Naye mwana mulenzi abadde musanyufu nnyo okuba nti omwagalwa we final azzeeko k'ewaka n'amukyalirako. Babadde beekwana naye nga omuwala tatuukangako ko wa mulenzi gy'asula. Musajja wattu abadde yafumbidde ekyemisana era kuno kwatodde n'agabula mwana muwala. Yabadde yafumbye kasooli we n'ebijanjaalo ndowooza ze bayite empenjeri abali baziriddeko muzimanyi. N'awa mwana muwala bambi alyeko. Omusajja wattu n'agamba empengeri zino ziyinza okunyoola mu lubuto naye nkwetedde ne ku menvu olyeko gamba olubuto lusobole okugondagonda. Naye ng'omuwala guba watabitegeera. Mu butuufu abakazi abali babaddeko mwene embeera mumanyi kyenjogerako nga walina boyfriend wo naye nga yali yeeyiya bweyiiya. Ate munnanga abavubuka bwe bati batera okubeera kwegamba n'omukwano ogw'ekimmemmette. Bambi n'amaana n'amufukira ku ki? N'amuwa ne ku kyokunywa mukazi wattu n'anywako. Naye appetite ebadde yamuweddeko. Ndowooza empengeri oziraba ne kasooli. Omuwala ssebo kayogati kanywedde. Abawala mwegulumiza. Oyinza n'okusanga n'omuwala naye ssebo gy'abeera nga basulanga 8 ku kitanda kimu, basulanga abubidde. Naye ng'ate ssebo bw'atuuka ew'omuvubuka yeekozaakoza. Ate omulowooza omuwala tagaanye
tagaanye babeeko n'ensonga ze bakwasaganya. Amaliriza adduse anywedde kayogati k'omusajja n'afuluma ennyumba, omuwala n'agenda era diiru egudde butaka omwavu. Kaakati vidiyo eyo mugiraba. Vidiyo eyo nkimanyi erimu ebijjukizo bingi nnyo eri mwenna abandaba. Erimu ebijjukizo bingi nnyo eri mwenna abandaba. Buno obulamu abasinga ku mmwe mwabuyitamu. Oba oli mulenzi oba oli muwala. Bw'obanga oli muwala, buno obulamu boyfriend wo yabuyitamu. Bw'obanga oli mulenzi, wabuyitamu buno obulamu. Okimanyi bulungi nnyo. Eno gye tuva, eno gye twasookera. Okuggyako nga wali mwana wa mugagga. Naye bw'obanga wakeera ku makya n'ova mu bazadde bo, nga totuuse n'ogamba nti ozze eno okutandika bulamu, eno gy'oba wasookera. Eno gy'oba wasookera. Ng'olina akatandako, mu nnyumba toyinaamu ntebe. Oba okitegera, eno gye wasookera. Ng'obeera mu bikomando, oba okitegeera, nga twalyanga obukomando. Ozannya n'okuzannya. Era bw'obanga oli muvubuka ng'eno tewaliiyokko, gati gwe okyali muzannyo. Yanguwa. Experience yonna ey'obusajja butandikira wano. Ate ssebo, ekyokubira mu mbeera bw'eti, jjukira oba mwavu. Munnange tekikugana kubeera na bumaama. Obeera nabwo. Ate munnange ebintu bya Katonda bizibu. Ofuna omuntu n'akutegeera n'akwagala ate ng'oli mu mbeera eno. Nga toli bulungi, weeyiya, toyinaamu ssente, naye ate n'ofuna mwana muwala n'alyoka akutegeera. N'alyoka akuyiirayiira omuhabbati. Okitegeera ekintu ekyo. Era abawala nammwe abaleeyo abandaba munjulira. Walina boyfriend wo, abamu ku mmwe mukyabayina. Walina boyfriend wo nga musajja watubambi atandika butandisi bulamu. N'oguma, embeera n'ebanyiga, buli kimu kyonna abawala nno baguma. Bw'osanga omuwala ng'akwagala, asobola okuguma. N'agamba owange, kangume embeera ejja kutereera, kubanga jjukira mu bulamu bw'omusajja yenna, obulamu bulamu bw'omuvubuka yenna, ekitonde ekikazi kyekimuwa next ne go ahead. Bintu bingi. Omukazi wa mugaso nnyo mu bulamu bw'omusajja oba mu bulamu bw'omuvubuka. Era kye lwaki nti nkubiriza abavubuka basinga obungi eyo okuwasa. Oba okitegeera, tolina ky'olinda. Omukazi mu bulamu bw'omusajja wa mugaso nnyo nga bw'okiwulira. Ate naawe omusajja oli wa mugaso nnyo mu bulamu bw'omukazi. Nze nkubuulira, omuwala ne bw'omufuna ng'ewaabwe kati kankubuulire, osobola okufuna omuwala ng'ewaabwe bagagga nga balinamu ku ssente, ate n'ojja n'omusooka n'omuteekako ko mu nnaku y'okusitogolinga gwe gy'oyitamu mu buno obulamu bwe obw'ekivubuka. Kwegamba mwana muwala n'abeera awo nga mu butuufu ky'omuyisaamu yandibadde takiyitamu singa abadde takwagala, kubanga ewaabwe babeera bulungi. Naye munnange olw'okuba nti abawala bano abasinga obungi babeera n'omukwano era nga baagala ba boyfriend baabwe, bamaliriza bakoze eki? Bamaliriza bazze mu mukwano guno eno, n'omuteeka mu mbeera ey'okulya akakomando, n'omuteeka mu mbeera ey'okusitogolinga, kwegamba n'omuteeka mu mbeera ey'okuba nti abonaabona wamu naawe. Mpaka ate Mukama bw'akola ki? Bw'ajjukira essaala zo. Mwana muwala n'alabika nti ate akola ki? Munnange embeera etereera, naye nga basinga obungi kino mukimanyi. Akino oli muvubuka, akino oli mukyala, eno mwayitayo dde, kino mukimanyi. Buno obulamu mubumanyi. Okyaza omuwala ng'ewaka tofumba, weeriira kakomando ko. Ate jjukira omuvubuka bw'aba atandika obulamu waliwo ebintu by'asookerako: kitanda na mufaliso, kapeti, wufa n'akativi. Then ekirala agulayo akasigiri n'agulondooza n'abeera n'obusepiki bwe nga bubiri. Nga olumu afumbayoko kaceere ng'ako.
naye ng'akakomando ke kaba kasinga okukola ki ke kabira kasinga okuzannyawo. Akomando kabeereddewo abavubuka boy, abavubuka abatalina bakyalaka, akakomando kabeereddewo abavubuka n'abasajja abawuulu, akakomando kababeereddewo nnyo 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 nnyo. Era omuntu eyavumbula akakomando yandibadde asaana kuweebwa ku kirabo. Omuntu eyavumbula akakomando asaana kuweebwa ku kirabo ne mumusiima omulimu gwakola era eyayiiya yena oba yaddawa oba yafa naye nga mwenna abandaba komenti nga gwe obulamu gwe kyali kitya eyo gye wali ng'omuvubuka komenti nga ewo kyali kitya, era nga gwe omukyala komenti nga boyfriend wo kyali kitya, mbeera ki, vidiyo eno ekujjukiza ki, ekujjukanya ki? Nakati neewuunya omuwala ono ekimunywesiza kayogati ka munne ate n'amaliriza n'amuddukako kyekyaki. Omuvubuka ku mbeera bw'etyo yogati nga tagulika bannange, ekikunywesiza yogati wa munno ate ssebo gwe n'omala n'omuddukako n'odduka emisinde n'ogenda. Omuwala adduse emisinde anywedde yogati wa munne, amenvu bagamuwadde agagaanye, emmere mpengeri mawogola babimuwadde abigaanye, Seebaddi kayogati akuuliise nako ko takagaanye, adduse nako buddusi. Bannange okisanga mu bavubuka, naye oyo gw'onyooma kati essaawa zino osobola omusanga enkya ng'ate muzibu ng'azirina nga ye binojjo. Oba okitegeera ekintu ekyo? So byebyo biri ku sayidi eyo, ndowooza tusisikane olunaku olw'enkya. Omukama Katonda ng'asazeewo katukome wano. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli. Mbaagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi, musubscribinge. Stay blessed. Peace and love. Bye bye.